waliwo olutalo wakati wa Jazmine ne Nantongo, that lady stupid war. Olutalo olwo mululaba lugenda kuleka omuga lwongedde okumunyiikira ddala mu kaali yeeyo. Ekisookera ddala biringa ebintu bisatu. Either bali mu kuba Jazmine oba abantu abagezaako kuba nga promotinga show ya Jazmine. Kuba Jazmine yawanika show mwaka gujja mu Gwokumeka Valentine ki simanyi yawanika show kati ndooza baagala bamukopinga bwe batyo mu propaganda bwe batyo, but yazada a good song bakayita Kawoowo. Akayimba ina akayimba kakabi amawulire tageetaaga n'ebifaananyi bye bibadde bitutwalirizaako kaawo. Jazmine ensi yali yakukyawa olw'ekiboozi kye baali baakuteekako nti kaakati goyawula gundi nti simanyi Kenzo yakutwala mu nyumba mu kitanda kyabwe nga Rema taliiwo. Nagamba abantu basinga okuwagira endongo eno bakyala, ate tewali mukyala asobola kuwagira mukyala munne nga yagadde bba wa munne. Jazmine ng'endongo yo nnungi, abantu basooka bakukyayiramu awo. Kati biringa ebibadde bivaawo endongo yo gikubye ate bakwongeddemu that stupid Garcia. Then ekirala kino ekintu kirimu ebintu nga 3-4. Ekirala bali mu kuba Eddy Kenzo Musuuza. Omanyi Musuuza nga atandika federation yeyo abantu bamulabanga joka kyoyo muyimbi bwatyo tabeera mu ggwanga takola kitajja kusobola. Cowboy containers okwasaganya ekintu kye banga ddene ng'ayina figa zibagamba nti Kenzo ayina abayimbi ng'omulaba abayina. Era waliwo ndowooza omu ku bayimbi ba legends abakwata ne bamuwa respect yali Juliana Kanyomozi n'amwebaza olw'ekintu ekyo. Bakenzo banaatera okutuuka ku lyengedde wiiki ono balaba ne Attorney General ne mbalabako ne gundi nga balina kye bagezako kubanga balinga abalina kye baggusa. Kati wali mu kubakuba ebyekiyaayo ebyavuddewo kati olina kuba karakita ya Kenzo, then n'abantu abamu batandika okuwulira obusungu nti eyo gye baali bakola bwe bati ba decision maker eyo gye bali mu bintu byakwegadanga. Olina okuba Kenzo kuba Kenzo buli womu kuba agenda kuvayo ayinza okukola interview n'ayogera ebyekiki ebyongera okuba nga bimunnyika. But I beg you Musuuza togeza n'ovaayo n'oyogera kuba bwe kibanga intention za kuba federation yeyo abantu bangi balina strategy ey'okugikuba nabo balina okukuba bantu aba babiri bakole ensobi ate bonna buli omu amanyi tempa zaabwe. Asooka Shiba, owokubiri Kenzo. Bakuba Shiba ne bamujja mu mawulire intentionally. Abantu ku federation ne bamujja mu mawulire ne bamukeeping eno nga tayogera na ba mawulire awo federation n'eyambuka. Kati ne badda ku Kamusuuza bakamanyi tempazi zaako bamukubye nti Kenzo muganda wange kyakola eri ti Kenzo ali mu kwegadanga abantu tebakiwuliriza. Kati bayina ekintu kyempulira kye banaatera okugusabira by'ebifaananyi over the weekend bye baatadde kyolina okukola kuba Musuuza mu byabakazi. Bali ono Musuuza ali eyo ali mu kukola byakwegadanga bwegadda. Zo Musuuza ali eyo talina kyakola ali mu byakola ki. Naye mwekyo ekintu Musuuza oyinza omukuba musical tasobola kuluzinga kuba muno mu Uganda mulimu abantu nga bana bemmanyi balinga 3 nga bo ne bakola ekintu ekinyiiza abantu batukuba endongo yabwe ne tugikyakala. Asookera ddala bamuyita Chameleon. Oyo tomweteekanga kunti osobola okumukuba ng'omujja mu maanyi g'abantu. Ensi yamukkiriza oba atya yamukkiriza. Oyo ye tomwepankanga kuba oyagala okumukuba mukubire mu ndongo. Addako gwe bayita bebe cool big size extra large. Omwaka guweddeko nga kisajja kiri awo kivevenga kisirise kizeeri kikola bwekiti kiri bwekiti. Kyatadde question nekigikola expensive video kati kugenda kimanyiire buli omu ku listi yakyo nga naawe ogekenyini ogamba waayi wadde kikola bwekityo naye maama video kyagikoze etyuni kigiina. Omulala bamuyita Musuuza kubanga amwogerera akola bwati yakoze nakakukuba baliipira boda
abajja okukiruzinga balinga babiri asookera ddala ayinza kuba Karo Nantongo ate nga Karo Nantongo inayo show omwaka ogujja. Karo Nantongo ozimbye ekintu kyo nga toli mu sagasaga ezo era simanyi management yo ekola etya. Wiiki eno tutandikira n'ogeza okola interview n'ogeza ogenda mu byekisiru nti oyogera ku nsonga za mwezo that stupid petty life simanyi mulwanira gundi. Karo Nantongo ogenda kukiruzinga one gyosinga okuyimba gy'emikolo gy'okwanjula egyo mbaga wawa tewali mugola ajja kuyita oyo yabba nebba wa gundi oyo alwanira n'abasajja aga Katonda mugulugezaako nnyo okuvayo kipinga erinnya lyo clean. Jazmine wetaaga okwongera okukola ekintu ekinene nnyo abantu obutakulabira mu object ya because oli muyimbi but still fans ne audience ekulaba ng'omuntu webyebisiru webyebigundi ebyo. They from the photos, from the what, people see you as that object. Ate ng'ennyimba zo mweziri ng'okuba aga Katonda mugulu okuba Jazmine oyimba music y'omuyina but okwejjayo mu perception y'abantu. That is how character ya Pierre Pound we agenda. Pierre Pound buli kimu akiyina yakuba endongo naye abantu bamukyawa. The moment bamuteekako nti yayonoona obufumbo bwa Kenzo ne Rem abantu bakyawa Pierre. Oba yeetaaga kuwuli branding akyusa erinnya endongo agiyina ennungi ebifaananyi alabika bulungi buli kimu but abantu abasinga okuwagira endongo nga we nagambye bakyala ate tewali mukyala yagala kumukwatira ku mwami nti yabbye bba wa munne tewali asobola kuwagira ng'okoze ebyekiweewo. 10 ze zibula okwelesa zaffe zigenda kubeera kyali wange mmeka zigenda kubeera 12 ez'akawungezi nze ndi mu kudigestinga ndongo bingi nkyabikubuulira why we missed out on the Grammy nominations twakoma 10 kuwali ku concede bazita concede bamwita Diamond Platinum ayimba ne mchala musajja mukulu kawete chiki asatu musanvu zetu de kusaza fechali wange 11 ez'akawungezi lunaku lwa Sunday. It's a cold evening otsizo kwanga tukuwereza mu kibuga Kampala blood wange agezako kubanga otambule kitoso kingi engude zisinga muganda ngesinga okubanga zikozesebwa bazikalakase wabali mukuzikola kati kyali wangu batakikwetagisa nnyo sigala waka to avoid this stupid Sunday evening jam. Blood wangu okusobola okwanga okwasaganya ekintu ekyo mbakulisayo mwenna bakyali banga bava mu nyegegyege nti mukulikeyo teacher thank you so much for representing akayimba kano muganda nke bayita batya my baby producer wamuta Liza ayo Liza obamba gambe etya saba yimbi big aya ine ndongo jaine wa Liza yasose n'abasuula mwako masanyalazi ako kebayita masanyalaze ke yabasudde yakasuddemu nga tiza aga Katonda mugulu ajina state of the art video state of the art audio mugenda kukiriza nti muga Katonda mugulu omusajja caveat gye bamuggyeko amanyi mangi bamwita star boss wiki ajefuza okuva principal yamuggyako caveat olukungana lw'amawulire yalutuuza n'ababuulira amasanyalaze gali gatya. Eno bayaliza bagiyita batya gye yakoze bigayi musajja wange muganda wange eno yaliza bagiyita batya ayo Liza aga Katonda mugulu ye Afroganda yennyini oli omutuufu bigayi bintu bingi muganda wange byenjagala okusooka okumukwasaganya okumwogerako nekazuke munoonya akulire eno yaliza endongo ya ayo Liza bagiyita batya enjerabiranye erinnya ayo Liza gye yakoze oyo producer wa Diamond kitegeeza nti ekisajja muga Katonda mugulu bagenza okukita nga n'endongo weeri bagenza okumuta nga n'endongo weeri. Saabayimbi star boss big eye yafunye reception eyakabi wali nga bamwaniriza ewa gundi ewa mix musofani iyo ndoze yabadde perform of the night big eye oline Simon munene omukibuga nkukubidde live wano kumbuti kizimbadde ndikwogera kana kayimba ke twakoledde wa Liza taite nerabiza era bakataddi mpozi bakaita batya ayimba bakaita mikono juu Afroganda yennyini wikino ebyaddala booking zifuuse booking big eye wagikubye sho muganda wange kulabonita buli omwachi akwogerako
Principal yakubide kasimu ku masanyalaze tuni ya masanyalaze kuba ngambye kati ekola baka tuni ye ono manya abantu balooza nti Big Eye simanyi kakati bamutadde tewali ndongo ennyimba mbagambye ziringa 5 eyo just masanyalaze yasuddemu busuuzi kati kukanga kati mikono juu yeddako okufuluma tugitadde eyo no time to waste. Bangambe gundi Spice ajagala muri mix ya masanyalaze. Wafe Spice tujaji mwali mix ya masanyalaze. Kituufu. Kale muganda wange abantu bakuliriza bagamba yakagambo konna bakuliriza ku mbuti kizikati. Banange abanguliriza ku mbuti kizane mwe bayo kwa tarafika. Alali muganda wange kituufu keria oyo saba yimbe Big Eye Star Boss aga katonda mugulu mulide bulungi muganda wange endongo gye yakoledde ewa producer Liza ita mikono juu muga katonda mugulu ya manyi bino mbikugamba sikyali wange nze nagiwulirizaako but of course Big Eye kyenjagala abantu baleke kutujubisa kola gundi kola show simanya amasanyalaze amasanyalaze gagenda ne gabula kuyanga mulo amasanyalaze gabula ku Zexi ne but of course gwendoze ndongo weri and of course Big Eye abantu bakwagala ati balina kye bakubanja era n'obwo obucupa olawe babukubanga Big Eye abantu benyamiranga bwenyamizinga bagamba Big Eye waffe we wakomyewo essanyu eri omuganda nga abantu balina bagambo waffe akomyewo sabayimbi Star Boss omukubayimbi basinga okubanga baanirizibwa Big Eye muleke kumujubisamu bakyali bange ba promoter bagala kwasaganya abagala okumuteeka mu ntalo simanyi kakati Big Eye ajeo special gundi ajeo special alien skin Big Eye fe tujje tukube kyaffe Big Eye abantu bakwagala nga tebalina wadde kye bakubanja kati abateeka mu ntalo abo tufune engeri gye tuzibuukabuuka muti Big Eye ajeo special alien Big Eye yakoze bwati ne bwati twetaaga bwetazi kuba steady kuba Big Eye kye yeetaaga kyekyo okufuna sente ezize zakoleredde nti eri ne bandibadde bamuwa 5 ng'abantu bamukuba obucupa tewandibadde essanyu kati wetwogera Big Eye ali wakati wa milioni muganda nge 2 ne milioni 4 akuba shows kumpi 3 okuva ku Friday Saturday Sunday show 3 ku 5 aba ayagala ki ekyo kyokka kimala Big Eye show tetugitegeka soke tulikirize buno bonna kubaka kati show ya Ramu yali eri confirmed show ya DJ Ravie South Africa eri confirmed show ya musajja wange wali ku Westiria eri mu East London Cowboy gwe bayita Richmond Promotions sabavulu asinga amaanyi n'obwerufu London namaze okubanga konda mu stamp wa musajja wange bayita ani Big Eye Star Boss kati twetaga kumujubisa nnyo simanya atakolebwa ati simanya akolebwa eyo pesi Big Eye gyoliko yeyo katonda yatuwa oluyimba band material nabo omwaka mulamba kati huyu yatuwadde masanyalaze. I see a lot of challenge zigenda mangu ku social media nengamba that is the Big Eye we know oye Big Eye waffe gutugezako kubanga tukwasaganya omwe uliridde ko gwe wenyini but of course ereyo batuvuddeyo